njagala okuwa gavumenti amagezi yaheza kugakozesa niyo kumanya ekyo kugenda okumpa wabula gavumenti toba mwangu oba mugezi so gavumenti kino ni mbasaba mukitegeere enguzi eruddewo ekyo mukitegeere bulungi enguzi ekyogere bulungi enguzi eruddewo so bwembanga tokusobola okugirwanyisa ninsaba ngu ositereko amasomero oba za classes oba za university omuntu wagenda okuyigira okusunsula enguzi ategeere nibalya batya enguzi n'ogitandika otya n'ogibegawa osobola bakunyonyole basobola okuteeka ino n'obutabo babuteekemu mu za university ezo osome enguzi okuba kugirya okenkuke otherwise fe tukakowa ebintu ebyokulya enguzi otine na knowledge nga toyina wadde certificate otine wadde ka certificate ka diploma ka degree bantu mbalya enguzi konka tubine za certificate kati nkwagala gavumenti ewe abantu certificate kokeso ebasomese yaheza omuntu yaheza kukenkuka gavumenti emwe certificate era buli wanaatambula bagambe ng'oliya akakenkuka omukulya enguzi yitawo oliya akaine degree omukulya enguzi kijja nakuyambako obutamala gasiba abantu nti gundi yalidde enguzi kuba abayina ebbaluwa ye then tutegeere katonoseka ki abayina ebbaluwa ye abane nziza kuyambako obutamala gasiba abantu then abo omukosi egyo nga basoma ebateereko amateeka nizo zibakweta za rules and regulations ez'eddwaliro tumuzikwatako era bananga bokukwata sente zo z'amakerenda z'eddagala okazirya enguzi ninza kukusanga ku makuli wadde oyina certificate oyindi kwikirizibwa ziri ezisigadde ku mutima mulungi lya mu mutima mulungi lya konka nobona aba oyina certificate nkakusangako ng'oli ez'eddwaliro kuba eddwaliro bulamu bw'abantu n'obulamu bw'abantu abantu bangi baba bafa tebirina ddagala kati lindako kyentegedde kitegeeza nti wali ne bali ez'enguudo teri yali afudde lwakuba oluguudo si lwakola kati koka nze siwirangako omuntu ng'afudde ngu abadde n'agenda then yakuba mu kinya yafa so enguudo zo ezo lya kubanga tewali omuntu eyali afudde ngu oluguudo luliko enfuufu waliwo omuntu yali afudde tuwali konka ez'eddagala nyize kukwate ku makule ng'oliyo n'otoora ku sente z'eddwaliro oba n'osumagolinga lindako kitegeeza olina waba asomye kati wali mu koosi mu nguzi nga yakuguka ng'alina masters degree mu kulya enguzi talina kukwatira ku za ddwaliro ezo z'eddwaliro niwoba ng'olina za PhD primary secondary headquarters certificate tokkirizibwa okitegeera tokkirizibwa konka bino ebirala makula tamika gaya kuvubika kolodo sobola kulisema mwebiri zino ez'emyoga biki ebyo myoga semanyaji parish development medo ya ezo za kwejarabya kuvuga emotoka ez'ebbeeyi ensonga yo gy'omaliza naye enkulu olinga alaga nti ebyobulamu kintu kikulu nnyo okusinga obulamu n'ekintu kikulu n'okusoma ekitegeeza oli bw'ababbye sente ez'eddwaliro oba ng'alidde enguzi ku by'eddwaliro oyo aba muntu yo naetaaga kugenda mu interrogation room